Gambye bukuba tibasiiga oba bakozesa olulimi olusigo obukyayi mu mawanga nga kwotadde okuba nti bakozesa bubi emitimbagano. Kuba no waliwo omwami gwe bayita Tayiwa Julius alina emyaka 14 ng'ono ntuuze mu kirungi Seero mu Bende district, ne babeerawo omwami gwe bayita Sengozi David abasinga oba ku mikutu migatta bantu gy'akozesa naddala gwa TikTok akozesa erinnya Lucky Choice. Alina emyaka 21 era ng'ono mutuuze wano Nansana mu Wakiso. Waliwo omulala Sekajiri Isaya ono naye muna bizinensi ava Gimbo wano mu Wakiso. Kigambibwa bano mu bitundu ebyenjawulo nga bakozesa amasimu gaabwe oba kompyuta benyigira mu kuyisa obubaka obusigo obukyayi nga kwotadde n'okuba nti nno bakozesa ebigambo ebiwemula oba ebivoola abantu ab'enjawulo mu ggwanga lino nga mwe muli president, first son, baminisita ab'enjawulo, ababaka ba paalamenti n'abantu ssekinnoomu abalala be mutamanyi, naye nga nabo baasoosokodde okuvayo ne bawa statement ku vidiyo ezo nga babalumiriza ku nsonga eyo. So okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso naye nga bo bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka era kaweefube w'okunoonya abalala abakozesa emikutu migatta abantu obubi nga balowooza omukono gw'etteeka tegubatuukeko naye akyagenda mu maaso.